Full figure ku luno yakomyewo nga mukambwe ennyo avuddeyo n'alyoka agamba nti nno aweze ttiimu ya Kasuku yonna okuddamu okumwogerako. ene Newspark Channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde kambeere nga kuwa. Full figure nno yakomyewo mukambwe muko avuddeyo n'awera ttiimu ya Kasuku yonna mb'okuddamu okumwogerako. Abula full figure bannange agambye nti nno oba alayidde okutuusa Kasuku ne banne ku kisenge. Oyinza okulowooza nti nno tuli mu kutema mugambo akatubeere ng'ate etukuwa akatambike. Ngenda kuteeka omuntu ku kisenge Kasuku njagala olekerawo okunjogerako. Sente zonkoze muzimala nekkulu yonna human rights wano weeziri. Bw'oba yogera ku bali abeesimba babasaba obululu ba politician but me enough is enough. Njagala nkuteeke ku kisenge nekkulu yonna nga tosobola kuddamu fumya kama kwogera nnyana nga wadde okudisplay nnyo omuntu anfaanana. I'm so tired. Era natandise. Ekimala. Please give me a break and leave me alone. Mwenna abavuma ku TikTok ku social media mwenna ludda wa blabula simanyi kinaki. Mwenna abaseka tekuli antuka wadde mukota nekkoli ennaaba mu kinabe temuli enkana. Abala balina diguli babawerera mperere mwasomera bantu. Abala mwasomera mama fina balina amayumba baga bazimbire buzimbizi. Abalina obumotoka bwatugabane bwakwesonda. Ekifo kye mulwana kakibeere kino. Nze wano sakola application kujjawo. Abala mwakola wano simanyi intani simanyi iteeke simanyi intani zammwe. Temwafuna mukisa ogwo soka nga weezuule ogamba mukisa gwange guli ludda wa. Era nina kola ki. Abala mukola ku TV obutabala obusembayo okulabibwa ne programu tebagimanyi. Mulinga baana babinyonyo mudda ku TikTok no yasama oyogera olya ono bakuteeka ebimere mukamwa byakwesonda tolowooza nti ogenda kunsuula. Subscribing nga liking nga leka obubaka bwawo mu comment section. Chosen Becky munanga akatambi kamuleetedde obuzibu agenze n'ateekayo akatambi Bakasuku mwe bayogerera ekyokuba nti no yakyusa erinnya ne yeetuuma Mrs. Ssekajja. Kaakati katusooke tukwa akatambi ate tuddukeko mu comment section. Naye obuzibu wa Chosen Becky atijjuka na mangu kati ekyali kikukyusisa erinnya simanya Mrs. Ssekajja Brand ku social media tukumanyi nga Chosen Becky kati twalikono ya Chosen Becky nga tetumulaba mu Mrs. Ssekajja. Muwe naawe muweemu tebatwalire muweemu naawe. Muwemu nawe akyusa amanya beera ku kintu kimu Chosen Becky sigwasoza okufuuka Mrs. Samuel beera we tukulabira kati noonya Chosen Becky tulabe wataddeyo ku bifaananyi wataddeyo ku biki mu Mrs. Ssekajja bye biki Brand omuntu ali mu million views ba followers ng'otandika tugamba Mrs. Ssekajja okirabye kyova aba celebrity be Uganda we mugenda totamira ennyo era ab'e Masaka mugenda tuvumya nnyo. Epazida oliwe Masaka mugenda tuvumya nnyo gwe buli kadde amalo ne bagavuma ffe. Akatambi nno keeko kaakati we tugenze mu comment section munanga abantu ne batabuka oli n'alyoka agamba nti nno naye abaana lwaki obakozesa content bwati oyo bwate bwavuddeyo n'alyoka agamba ate ono n'agamba nti naye lwaki maama nedda ate ono n'agamba nti kwono kwe siva ate ono omulala n'alyoka agamba nti kale n'olaba kino ekikazi ekyayimpa walayi. Weemalireyo comment munnange kubanga mulimuko n'okuwemula. Kale nno Chosen Becky we batyo bwe bamutabukidde ennaku zino Chosen Becky bamuvuma nnyo mu comment section olw'ebyo byateekayo. Katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire agatali malungi ate mulowooza Waiswa Mufumbiro teyakwatiddwa. Waiswa Mufumbiro munnange yakwatiddwa baani nsonga ki akatubeere ng'ate etukuwa akatambi kano bongere okuba nti nno bakunnyonnyola. Comrade waffe Deputy Spokesperson w'amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro akwatiddwa olunaku olwaleero essaawa ntono ezaakayita ababadde ku kkooti y'e Kanyanya batugambye abadde yakafulumamu katini bagenze kuba essimu ne bajja abasajja ne bamuwamba abantu babadde mu ngoye za bulijjo naye nga balina emigemera wala balina emmundu ne bamukwata ne bamuteeka mu motoka eyo wetwogerera tetumanyiwa waali naye ekyewuunyisa ate ky'ennaku nti olabira ddala bino ebikolwa bya butiitiizi. Regimu ya Museveni eri mu kutya nnyo kye tuyita protest vote kye tubadde twogerako
kubanga kati wenjogerera Ssabakunzi waffe ali mukomera baita Habibu Wembo n'okwata deputy spokesperson waffe abakulembeze baffe bonna b'ekibiina batambulira mu kutya kubanga buli omu abagamba nzaddako oba ki kakati embeera eyo kigimu gye mwagala tubeeremu tuwangaliremu ng'ekibiina waiswa singa wadde bamwetaaga nga balina omusango nogenda gwe balina baali badde bamuwandiikira aba ne bamusamoninga bulungi n'agendayo ne bamubuulira ki kye bamwagaza naye kakati okulaba ng'agenze ku kooti kubanga abadde agenze ku kooti okubeerawo nga baleese Bobby Giant ba Eddie Mutwe n'abalala nabo abawambibwa mu mbeera eyo kakati ne bamukwata era naye ne bamutuusaako ne bamubuzaawo wetwogera tetunamanya wa bamututte naye mulabye pattern eyo batwala abantu baffe first of all etteeka liragira nti bw'oba okwata omuntu we identifying omubuulire musango ki gwakoze ate omutwala abantu bab'enganda bamanyi wa bamututte ekyo ekirala abeere ne access ku basawo be n'ebirala bwe bityo naye kakati bano abantu beeyisa ng'abayaaye tosobola kujja n'opicking omuntu omukulembeze ku level eyo kubanga Comrade Alex Waiswa Mufumbiro si muntu wa bulijjo ne bwe yali wadde muntu wa bulijjo olina ogoberera amateeka naye kati ye yamyuka omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform si muntu kogamba nti agenda kubulawo oba agenda kukola ki muyite mu buntu ugambe nti tukwetaaza ensonga eno neno ajje bwe bataze otekinga step endala era abadde batutegeezezza nti bamulabye nga bamutwala ne bamugrabinze ne bamukwata ne bamukulubanya ne bamuteeka mu motoka eyo ne bagisibawo ne bamutwala era abantu abamu bagezaako gigoberera kubanga ebadde motoka ya Nuwa ne bamuteeka mu motoka eyo ne bamusurroundinga abana abasajja ababadde n'emmundu nti bakola pattern y'emu gye bakola nga tugenda mu kalulu akaggwa kubanga bwe twabategeeza luli bakwata abantu baffe abasukira ddala mu 14 be baawamba mu mbeera eyo ne bwe twogerera 18 ku bo tebalabikangako kaakati y'embeera ezeemu obeerawo kati essimu yange tezikira obeerawo bagamba mbalala balo we bakutte kata ku balo we bakutte ate kitu ku muwala we bakutte buli kiseera kakati abantu baffe baagala babeere mu kwekweka abakulembeze baffe bonna okuviira ddala wano ku secretariat abakulembeze baffe bonna bali mu ntiisa buli mutamanyi oba nzaddako ate kati bw'ogenda ku district ez'enjawulo mu region ez'enjawulo abakulembeze baffe bonna bali mu fear kakati ng'eyo kata ku twabagambe nti abantu baffe banominatinga ku Friday ku weekend babanoonya ne babakwata abakulembeze baffe ne osanga sub-regional coordinators baffe batambulira mu kutya kubanga buli activity gye bakola babakwata walabye bakutte Buwembo Comrade Buwembo Ssabakunzi waffe ne tiimu yonna gy'abadde nayo kati kitegeeza nti byonna yonna bali mu kukola replica oba kyenyini kye baakola luli okulemesa abantu baffe twabagambye olunaku olwaleero ne bakandidates baffe abamu abasobola okutuuka ku nomination centers babagaana bafuna olukujjukujju ene excuse yonna gye bakozesa okubalemesa okwewandiisa so tulabira ddala nti regime ya Museveni eri mu kutya kw'amaanyi nnyo kyova abakola bino ebikolwa byogezaako kunafuya abantu baffe n'okulaba nga tetutambula nga bwe tulina okutambula ng'ekibiina. Haji Latifu Ssebaggala tatudde bannange entebe ewooma ebyobufuzi byo munange w'obiyingira kizibu bivaamu okitegeera kubanga abasajja babano bakyalemeddeko ono ne baamuma kkaadi ya Nuupu naye akyagenda maaso n'okuba campaign yagambye nti nno oba akyagamba nti munange obwa Lord Mayor abeekawempe mumulabiranga ddala bebanyabo banakawempe mpya bannayuganda basebo ne banyabo butongoza mbutongole akabonero ak'essaawa tetugenda okukozesa mukawempe mpya kabonero ki eno yessaawa twebeereremu eno yessaawa amanyi g'abantu googere eno yessaawa ffenna tutambulira wamu eno yessaawa. Bwe tweyongerayo Frank Gashumba alina kyagamba wano ku nsonga za Sauda Madada. Nze sijja kulima omuwala oyo oba sijja kukosa kigambo kye nyina kukozesa behavior ye mu kuziika kwa Ssegirinya yamuntamya owulira naye ate yanshokinze bwe bamumye ticket asoundinga nga ali very sane oba ticket kyendegeeza behavior ye mu kuziika kwa Ssegirinya yali yamunkyayisa naye ate bwe bamumye ticket
bwayogera asengeka eki ensonga bamumye ticket n'agamba yajjanga independent ate constitutional right ye dembelye you get it Namboozi yabadde ku TVM ebigambo bye yakozesezza mu madada ayagala sente. I was shocked. Yagambye mbu madada ayagala bwa kansala naye afuneyo omusaala afuneye ne salarioni. Ani ali mu byobufuzi nga tayagala sente? Namboozi ku bya sente tewali yogedde. Kikugamba ensi yonna nga tebiriving mu Kyagulanyi nze akuli mu maaso. We stood with Kyagulanyi nga yagala obubaka bw'Ekyaddondo. Twaliyonze ne Segirinya ne Kasozi ono eyali omubaka w'e Makindye n'omwami omulala bamuyita Sekigozi. Sekigozi ajali abene? Yes. Gubamye ticket ya bwa Ssentebe wa Kiso. Bagimumye. Bagimumye wajiwadde omusajja omuyita Nasifu. Ulira. Namboozi, I know it from a credible source. Yasaba miliyoni 10 okujja campaigningira ani Kyagulanyi. Ulira katali ku Kyagulanyi. Tewaliwo munnabyabufuzi mu abampuliriza titakolera sente. Ask me why. Namboozi yali NRM n'ava mu NRM n'agenda mu DP n'ava mu DP n'abeerako ne mu FDC n'ava mu FDC kati ali mu NUP. I can tell you tekijja kushokinga ekyanga Namboozi ajoyininze PLU. Bo banoonya train ebatuusa mu State House. Bannabyabufuzi? Yes. Bonna be bamye ticket za NUP bajoyininze ebibiina ebirala. Kitegeza they are not grounded kwa ideology. You get it? Olita kulimba mbwagenda mu politics kulwanirira agenda kusakira family ye. Sebadaga nti tebalina ku yadaga mambo madada tayina ku yali badde asigalawo ng'ali mu struggle ya the purported struggle n'atagenda nga independent. Okiwulira eddoboozi eryo I believe mugayina mu dakika 2-3 jagala banga ndifuna wano mpulirize bulungi ebigambo by'omukyala. So nakutte ku matu. Namboozi yali munaku nga n'abanaku bamugeya. Bannange Wisdom Kaya avuddeyo n'aleeta bwino agambye nti full figure ayina emisango egiwerera ddala 138. Katukuwa katambi. Gamba full figure ngenda kugamba okuwemulako kusobola okubanga kati kuweddemu bakwetamiddwa. Wafuuka liability. Omanyi lwaki wafuuka liability? Nammere we yakubidde nga buli omu akusaasira nti omukazi abasajja ne bamukuba bwe bato bandibadde awo babakwatiddewo. N'olaba nammere kye basobola omugamba. Wiiki eweze basobola omugamba. Tugenda mu yaako. Bagenda mugamba nammere. Actually tuli mu wiiki 2 kati. Tuli mu wiiki 2 nga bakukubye. Kitegeeza tokyalina galimanyi ky'ogenda okukola kumuwabira mu court is fine. Mutunke mubeerewo. Ate bajja kweripooti nga tebabawamu. Kyolumba kizibu. Full figure ngenda kugamba eyo government yakweta mwadda the moment wakyuka n'otandika nabo bawemula we wawemula nze natya full figure nagamba oba onywedde enjagaki we wavuma genocide awo kaali kaweddemu naye teyali AI nedda yali ye yali mama Museveni yali ye baali bamumye ssente si AI yavaawo bamugamba ku account ogenda otuuka eggulu sare yamugamba ogenda otuuka e Kampala nga ssente kweziri anti bonna yabagusaawo gundi bu Stanbic kakati yamba kwa account kuzigenda kubako bwe yafuluma yagenda ali amabanja akuba masi bananga ezija gundi kusanga wagenda okutuuka e Kampala nakera ku account ngekyala ga 00 eno na race okulabula full figure nti ngenda kukwata full figure nkugamba your days are numbered kitegeeza no mama wa Museveni anti omanyi wagenda omukwata agenda mugamba ekisooka soko jeri erinnya lyo ku mwana wo kubanga nayini walyo tayagala mu wakimanyi nti no Museveni alisobola n'okubanga ekikyoka kyamunyiiza okuva ku baana be okutuuma erinnya nti kati nno ngenda kugamba nze nyina omuntu gwe mmanyi akyasinze okuba nebbuba ku nsi kuno bw'oddira bubbaawo mbuli n'oba osaaga bwegenda obuuze Nantaba omukazi ku myaka gy'ebbuba akaddiye nalyo bw'oddira omwana wo mb'ozadde omutumye Museveni gw'omanye bali abantu nababeeramu
mbamanyi ogambe afaanana Loisa agenda musooka amugamba akole ki agenda mugamba nga sinakuyingiza luzira sooka oddire omwana wo muggyeko erinnya Museveni naye omwana akuza okumuggyako erinnya nga kizibu kati nga mutabani wange nga mugala tokyali Alpha Jaden Mukasa era nga wagenda omuzze wa Simpoke byonna bijja kusoboka bagenda mugamba ojinzirizo bangikulekera asooka olinda bajja genda mugamba nga omuggyako erinnya muwone taata wa yennyini amuzze wa Simpoke Furufiga nkubulidde Furufiga bino ebyaddala Nalweyiso Jeno kastajja bw'ati n'ayogera kitegeeza olwekyo bagamba a suggestion from above is a command bwete tambudde badde mulabi mulungi alakwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba